Amawulire si malungi gwampuliriza olunaku olwaleero oli ku Babi Television Uganda. Buli ayagala okwegatta mu WhatsApp group yaffe osobola okunsindikira ka message ku namba eri awo ku screen ne tubeera nga tukugatta mu group eno osobola okuba nga oyogerako naffe ku nsonga ezitali zimu. Hon.Zaake Francis Obutwa kyannaku nti ate azzeemu okubibwa empiso y'obutwa mu luseregende lw'abantu ababadde bamweta yaayizaako oluvannyuma lw'okuba nga y'omu ku abo abeesimbyewo mu kuzoganya paaliyamenti eno n'okulaba nga eddamu okutuukamu katemba ng'ono. Jjukira nti Nakyemalira ye amweyimbamu, bw'alemererwa okugula agezaako okutta, bw'alemererwa okutta waakiri akola obukujjukujju bwonna okulaba nga aggyawo obulamu bwe okusobola okulaba nga yaayisaawo kyayisaawo. Bintu bingi nnyo Hon.Zaake Francis Obutwa byazze yeesimbamu, okugeza n'omusango gwe yawangula paaliyamenti nga kussa ne Anita Among okubeera kamishona wa paaliyamenti, kye kimu ku ebyo awavudde obusungu buno. Nga tuvuddewo awo, Zaake ono yeesimbye nnyo ku Kinyamata ono, agamba nti talina byakoledde bantu b'e Rakai. Oluvannyuma lw'okuyitira mu statements yayogera nti Kinyamata ono yabba akalulu mu bitundu by'e Rakai. Jjukira nti yajjira ku kkaadi ya NRM era nga Hon.Zaake Francis Obutwa kye kimu ku ebyo ebimuleetedde ebizibu bino, okulaba nga addamu okubibwa empiso ey'obutwa. Kirungi nnyo nti akitegeddeko era technical team naddala abo abamugayidinga abamuli okumpi basobodde okuba nga bamutegeezaako kubanga empiso eno olugikuba oyinza n'obutagiwulira, wabula owulira bulamu kugenda mpola mpola, naye ng'ekisinga okuba nga kizzaamu amaanyi nti kyemmanyi atandise okuba nga afuna obujjanjabi. Hon.Zaake Francis Obutwa embiranye eri wakati we ne Kinyamata kigambibwa mbu baalinakokko beeyagalakokko nga bakayingira mu paalamenti, era ne wabaawo ensonga ezaatuukawo ne batasobola kukwatagana era kati obusungu kwe buva. Okujjukiza mabega katono nnyo, Zaake we yatwalibwa mu kkooti mu mbuga za Parliamentary Disciplinary Committee. Kinyamata ono yali musaale ku abo abeeyimbamu Zaake okulaba nga agobwa ku bwa Commissioner of Parliament olw'ensonga nti baali bayawukana nga baalimagana, n'asalawo amwesasuze mu ngeri ng'eno. Ngenda kuba nkuba ku butambi obumu obwa Hon.Zaake Francis Obutwa oboolyawo bumuzaalidde akabasa kano, naye nga bannamityana mwenna mumuteeke mu ssaala. Jjukira nti azze asimatuka ebintu bingi nnyo mwamulabanga ng'akubwa emiggo ne byamutukako wano mu egirimiti baakuba emiggo n'atuuka n'okutwalibwa mu USA. But anyway, tumusabire tumuteeke mu ssaala asobole okuba nga asuuka. Jjukira nti Parliament Thomas Tayebwa olunaku lw'ejjo yasobodde okuba nga abagoba mu ntuula 3 eza Parliament oluvannyuma lw'okugamba nti akooye enneeyisa zaabwe embi. Twakirabyekoko wano Honorable Betty Nambooze bwe yavuddeyo n'akuba akade. Ye we yeedifendinze ku nsonga eno yategeezezza nti yabadde agezaako okusirisa obw'oludda lwa NRM abatalina byakuteesa, nga bo abalina okuteesa ate bo babalimye chance okulaba nga boogera ensonga zaabwe, nga kussa n'okubalemesa okudifendinga omulamwa gwe babaddeko olunaku olw'ejjo. N'alipoota ekwata ku kuwambibwa kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olw'ejjo yayanjuddwa era nga mweyolekeddemu ebyobulimba bingi nnyo nga bw'obimanyi era gavumenti ya NRM tekoma kweswaza, wabula ne Parliament yagiyingiriramu ddala okulaba ng'egiswaza, nga kussa n'okuswaza eggwanga lyonna n'abakulembera kussa n'ababaka abakiikira ebitundu byabwe eby'enjawulo mu ggwanga lyattu erya Uganda.
Bimu ku ebyo byabadde mu ripoota eno kyategeezeddwako nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina mission ey'okuba nga agenda ne miliyoni y'abantu mu State House Entebbe okulaba nga bamaamulako gavumenti eriko nga kossa n'okukola emivuyo egisinza okutabangula eggwanga lyattu erya Uganda. Ensonga ey'okubiri gye nalabyeko kaawo yabadde ekwata ku kusaba kwa ekibiina kya National Unity Platform okwaliwo ng'ennaku z'omwezi zaali 9 omwezi guno gwennyini ku myefuka g'eggwanga. Minisita yategeezezza nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yateekateeka guno gwali mukolo ogwali ogw'okujaguza independence okusinziira ku ye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu okuyita meeting eno basabire bannakibiina ababava ku maaso nga kw'ossa n'abo abaasibibwa. Bo mu alipoota yaabwe gye baafulumizza baategeezezza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Unity Platform nga kw'ossa n'ababaka n'abawagizi baakyo baali nabo celebratinga oba nga bajaguza independence y'eggwanga lyattu Uganda. Minisita kyategeezezza okusinziira ku alipoota eno nti oba oliawo tekiri mu mateeka era nga y'ensonga lwaki poliisi yasalako ekifo kino eky'Kamwokya okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno, era nga y'emu ku ezo ensonga ze baawadde ensonga lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwatibwa n'atwalibwa mu maka ge Magere era nga kw'ossa n'okumwetoolooza poliisi olw'okwewala akacyankalano akatono nnyo okujjukizaako nti amawanga mangi nnyo ageenunudde mu biseera byabwe eby'okujaguza independence era nga yali advantage y'amaanyi nnyo yadde nga bano ba dictator nabo bakirabira wala nti oba oliawo yandikola akacyankalano konna akamaamulako gavumenti olw'ensonga nti waliwo gavumenti ezeenunudde mu mikono gyabo bannakyemalira ku lunaku nga luno lwa independence. So bannakyemalira nga bano ba Museveni batya nnyo ebituukawo ku ebyo ku lunaku lwa independence olw'ensonga nti babeera bajaganya eri ate ng'eno abaana basumulula omuliro olunaku olwo. That's why balutya nnyo okulaba nga bamaamulwako era emu ku ezo ensonga lwaki amagye geetooloola ekibuga Kampala nga kw'ossa n'emmamba ezitiisatiisa abantu okusituka okwekalakaasa nga kw'ossa n'okugenda ku kibiina kya National Unity Platform okulaba nga basabira emyoyo gy'abagenzi. Twalabako ne bannaddiini nga bakwatibwa okugeza omusumba Tomusange yali akulembera eyagenda okuba nga akulemberamu ekitambiro kya mmisa kino naye yakwatibwa. But anyway gavumenti bwezito bwe ziri ez'abannakyemalira naye nga ye Hon.Zaake mumuteeke mu ssaala olw'ebyo ebyamutuusiddwako naye yabadde takitegedde but abamubadde okumpi ne kamera ezirabisa ze zaasobodde okuba nga zimulabula era awenjogera era kati naye yakitegeddeko yatandise okufuna obujjanjabi. But anyway, that has all been for now. Thank you so much for watching.